po jako akawuwo. Ssaabawandiisi w'akatale ka ssente bali ku ddembe akamanyiddwa ennyongo wino Godfrey Kayongo asinkanye bannamawulire okubanjulira enteekateeka zaabwe ez'okwerinda ekirwadde ki COVID-19 ekireetebwa coronavirus. Buno obuntu bubayinjagamba nti bwa bbeeyi naye sabbuuni gy'ali naye akola ekintu kye kimu n'amazzi batukule omuntu tuguza abantu abalamu naffe nga tuli balamu ababaguza. Ono mu kwogera kwategeeza nti omuwendo omungi ogw'abasuubuzi ssaako ne bakasitoma abeetanira akatale kano bakusengula abo bonna abadde nga bakolera mu nkuubo ne mu miwaatwa gy'akatale olwo nno wabeewo space empewo weyinza okuyita n'abantu be basobola okutambulira. Nti tugenda okutagulula enkuubo ezimu ezibadde enfunda abantu tubaggyemu basigale babe nga tebalimu olw'obulwadde naye nga olw'okuba twadde tukitandika butandisi ate ng'abantu ekintu kibakawulira kibatwalira obudde naye nga mu butale bwonna ng'ogyeko wano ssente bali ku ddembe abantu twabategeezezza okuva n'enkya ate kati tumaze okuteekawo amazzi ku miryango. Ono ategeezezza nga bamaze dda okuteeka amazzi ku buli mulyango oguyingira wamu n'okufuluma akatale kano kisobozesa abantu okunaaba engalo buli kaseera okukuuma obuyonjo. Waliwo emiryango egyakedde ku nkya nga teginnafuna bukanizo naye olwaleero eziriweredde essaawa 7 nga bonna emiryango bagitaddeko bukanizo. Twasoose ne tubeera n'obutini obukanizo obutono buggwamu mangu amazzi ne tulaba nga obutono tebujja tuyamba ne tusalawo tugenda tukozesa ebinene ebigenda muli ebigirikanizo 7. Kayongo ategeeza nti ebyokwerinda ekirwadde kino bibadde byakabamalako obukadde bw'ensimbi 4 era nga wabula basuubira ensimbi zino okweyongera olw'omuwendo gw'abantu okweyongera. Bwe tukola assessment okuva we twatandikidde akatale ka ssente bali ku ddembe kokka ku miryango egyo gyonna kubanga twasoose ne tugula obuntu obutono ne bugaana tugula ebinene kati sofa twakasaasaanya emiliyoni nga 4 okulaba nga ebintu bino bikola ki bibeera in place kubanga waliwo ffe sabbuuni tumutabulira ddala sabbuuni jiiki ne dito tubigatta wamu ne tutabula mulundi gumu mu kidomola. Mu ngeri y'emu asiimye KCC olw'okubaleetera abakugu okubabangula ku kirwadde kino ko n'okubawa empapula eziriko engeri y'okukyetangiramu kubanga baleesa abasawo ne bayingira mu butale okusomesa batuwadde ne pamphlets zino eziriko engeri ki gy'oyinza okwekuuma zitulagirira nti ne bwe tuba tulabye obulabe bwonna waliwo essimu ze tusobola okukuba ez'amangu ne tufuna obuyambi obw'engeri zonna. Kaakati embeera zino buno pamphlets bwetugenze nga tugaba mu basuubuzi babusome ate babutwale n'eka. Namuyiga Rose omu ku bakulembeze mu kakiiko akatwala obutale mu ggwanga akubiriza abasuubuzi okubeera abeegendereza ennyo nga bakola emirimu gyabwe okwewala enzigotta n'okukuuma obuyonjo. Twongera okubiriza bannakatale bannaffe abali eyo wonna mu Uganda n'ensi okwetooloola naye ng'okusinga ennyo bannakatale abakolera mu butale bwaffe twagala babeere nga beekuuma obulwadde buno kubanga busaasaanye nnyo. Bino ebyokugamba nti nno tulindeko gavumenti egambye buli omu ffenna kitukwatako kubanga bulamu bwaffe. Ono era asabye bannabutale bonna okugoberera ebiragiro ebya gavumenti bw'aba nga obulamu bwabwe bakyabwagala. Batwale ebyokulabirako bye baatugambye tuteeke obudomola obwo awanaabirwa engalo ku miryango gyonna awayingira abasuubuzi oba abaguzi. Omuguzi waffe tumwagala nga mulamu kubanga n'enkya jjo tugulako. Buli we bali bakyameni bonna ab'obutale tubagamba mutwale obuvunaanyizibwa okulaba nti muteeka amazzi ku buli mulyango oguyingira mu katale. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Twagala ekiragiro kino ekyakoleddwa owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga ate n'ebiragiro ebyatuweereddwa aba Minisitule ya Health okulaba nga abantu okuyingira mu kifo basooka okunaaba mu ngalo